kati Dr. Jose Chameleone ku magezi gayina bwe basobola okulaba inti General Moses Ali yaruddewo nnyo yali badde yasooka kulaba nti President Museveni yaruddewo nnyo tebalina njawulo President Museveni ne Moses Ali tewali njawulo nnene kati Chameleone okwogereyo statement gye yakoze mukulu waffe mulungi nnyo yalabye naye akigambeko ne kuona omulala kamugende nti mukama wange teriyo balala bategeera gowe kaaliwo gwabadde anoonya ekifo ekyokuwumulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka wootuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo eby'okusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga eby'enjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. Wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom oba otufunira ddala oba kuba ku nnamba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 oba noti 772 64 39 66. The Place, a home far away from home. Amachama lungi amanya aje Samuel wano ku Lubalusewa TV buli wonda bomanyirawo nti tuba tukomyewo tusobole okubanga ate tukuweereza emibega wa kamera eri kama wali ne video memo tusobole okubanga ate tufune ekifaananyi ekirungi sound omulungi na buli kimu okubanga kijja kutambulira bulungi. Nze aje Samuel program nsonga ku nsonga mba nkomyewo nayo olunaku lwaleero wenzijidde ku mpewo nga ba honorable ba MPs bagalanisa okubanga ate beewandiisa wali eri ku kitongole ky'ebyokulonda mu districts ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo bagalanisa okubanga batuuka olunaku lwaleero. Wenzijidde ku mpewo nga ndabyeko Moses Muhangi asobodde okubanga agenda kuba yeewandiisa bijja tugenda okwogerako nga n'ebyo mu ebiri tulabe kiki ekiganyi mu ggwanga Uganda, kiki ekitambudde obulungi mu ggwanga Uganda. So katutandikirewo kambawo omugenyi waffe ababuuzeeko aye tusobole okubanga ate tutandikira olunaku lwa kusatu tuba tutumbudde. Nsanyusa okulaba ssebo. Kale ssebo nange nsanyusa obbasanga mwasibye mutya nnyo bannaffe mwenna abalabi baffe. Twasuze bulungi. Abamu basuze bubi kimanyi abasuze obubi mwebali abasuze obulungi mwebali mwenna abeekuumira ku Lubalusewa mbalamusizza nnyo erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo erinnya n'eddoboozi Sendija Arnold kansala wammwe Matugga Mabanga. Kiki leero ngoze toyina amaanyi ndaba eddoboozi liri wansi. Amaanyi mwegali mpola mpola mpewo naye era nga bw'obimanyi mpewo n'embeera tetuba na masannyalaze okunywa kacaayi nako kazibu. Embeera etuzibwa yabamu tufumbisa masannyalaze. Amasannyalaze go twagakwasiza Mukama Katonda kampuni twagitadde buli omu akyogeddeko kigaanye kyuka nesibewo omukulembeze gwanga baabiraba ebintu nga bino ate uwe gavaako ddi. Nze jjo nabadde ŋŋendewo obulenzi n'okuva ebbombo tegabaddeko paka obulenzi tukuba ebuluweero batuga nawo tegaliiko gakomyewo ssaawa 4 naye nga ate ebimu ku security y'eggwanga masannyalaze galina okuba nga kolaki naddala ekiro. So embeera bwe tuweeri olunaku olwaleero Arnold poliisi evuddeyo n'ekiwandiiko namutayiika netegeeza nti bonna abagenda okuba nga beewandiisa olunaku olwaleero ba honorable balina okuba nga bagenda n'emmotoka 2 bwe bagenda okuwandiisibwa ate ng'emmotoka ezo zisukka abantu 10. Kati abantu abalina kubano abawagizi ab'amaanyi ekyo bakikola bana ne bagamba mugende mujja basisinkana ne mutegekedde obubaga bwammwe. So ensonga bwe tebwetambula ekyo bakikola mu kulemesa n'okwagala okugira abantu okujja okuwagira ababaka baabwe. Baka tosobola kuŋŋamba nti Nansana municipality erina division 4 omubaka Zambali yeetaako buli division at least wabeeko n'abamuwerekeddeko. Kati bwe ziba division 4 Gombe tuveeyo, Busukuma tuveeyo, Nabweru tuveeyo ne Nansana. Mulago okwagala okw'omubaka waffe. Kati bonna bonna babikola nti olw'okwagala oziyiza abawagizi baffe okusobola otwegattako. Lwansonga bo tebalina bawagizi. Ababaka baabwe tebalina bawagizi era agenda beegattako. Kati tebaagala kulayisibwa. Poliisi eyayogedde Mukama wange si NRM. Ate poliisi efugibwa ani? Poliisi ya ggwanga Uganda. Bwe yino bba
ng'ofollowinga protocol naye oba ebya Uganda si ya ggwanga waneragirwa muntu electoral commission esobola okuwa road map yo negamba ku lwokusatu ogenda bbalwa dda order from above negamba tojja bbalwa dda kati kitegeeza waliwo agicontrolinga. Twava wano ku interview ewedde nga honorable minister prime minister Robinah Nabbanja nga ayogedde ne bannakakumiro bannabunyolo abagee nti principal ajja naye mwenna musigale maka gammwe principal ajja ayitemu negganga ye bagende naye ekyabadde wali yabadde ekagadi najja wano ekakumiro nendaba ekakumiro nga batadde ennyonyi eno ginalabe mu kisaawe yabadde yaki eya poliisi nanti Nabbanja yagenze n'agamba abantu tebajja basigale waka abantu ne yerabira nti tuli mu covid ndi abantu ogenda basibira waka yerabidde ate si abaliisa abantu bekakumiro kakumiro naawe abalabirira talina bw'abalabirira alemerera kulabirira abantu 3 alabirira ekitundu kakumiro yonna era senga yabadde yabalabirira nga yakola order ezifuge kakumiro tewali badde wajja kukuba kulaba Kyagulanyi kuba yabagambye temujja naye kyakulaze nti Nabbanja erisi yafugayo Kyagulanyi yafugayo ate atasulayo Kyagulanyi teyabadde n'abantu mukyabadde mungi kati Nabbanja bwe yarabye nti kiganye ekyo sigala ewaka mu nnyumba nga bwe yabagambye kwe kuleeta ennyonyi atayirize wali bwe bagenda abantu nabo baganyise principal tugenda mu kisaawe abantu yatadde ennyonyi mu kisaawe wakati we tulina okugenda naye Kyagulanyi akuuma nnyo amateeka n'okukuuma emirembe abantu badde basazeevo bagendewo n'abagamba tubaleke ensi ebalabye omanyi yajja kubaanika kati awo Nabbanja yamaze omwanika era bw'atalwana nnyo ayinza n'obutadda mu paalamenti. Ekintu kino katono nnyo njagala okusooka okulambulula abantu abatulaba ku Lubaluseewa nti nali manyi nti electoral commission buli Kyagulanyi njaga nti ngenda mu kisaawe tugeze kyekakeeka ngenda mu kisaawe oba kyerwadda nali manyi nti electoral commission yakuba mu stamp bwe kibeera lwaki poliisi emukugira ate okgendaawo ate yo neemuvuga neemutwala gyemwagala ng'ate si electoral commission nanti wano nze nagambye tulina independent institution wantu waliwo institution ng'eri independent ebintu senga bibanga bitambuliramu under democracia ng'ebintu institution ziri independent electoral commission kyali badde esazeewo yeweereza ne poliisi mu mateeka bwekola road map n'egiwa omubaka oba n'egiwa presidential candidate yennyini omubaka oyo akwata road map ye n'agigabira ebitongole by'okwerinda era ne bifollowinga nti ku lwokusatu ali wano ne bimanya era tebasobola kulaidinga tebasobola bbaawo omubaka mulala oba presidential candidate agenda kubeeramu ekyo ekisaawe kiba kyoyo eyalambikiddwa mu mateeka okubaawo naye olwaleero poliisi ekozesebwa bukozesebwa kati ojjo prime minister adde ayagala kulaga maanyi nti ye prime minister n'akubira poliisi n'ayita gwe ennyonyi y'amagi ya poliisi yadde ekima kyawo sente y'omusolo omanyi yayonoonye essaawa amafuta gokka deployment yabadde nnene nnyo ejja ekola ekyo awatali lutalo ekitwale tetuli mu lutalo ngeri okyali ku ekyo tetuba nnyo mu ntalo naye kiki ekireetesa zino emmoroka ennene eziyiwa ezo ebyo byonna balina kwagala kulaga nti be bali mu buyinza yeeyo factor gye baasigaza ya fearing factor kugiteeka mu bantu abantu balina bateekamu just fear okulaga nti be bafuga naye tebakyalina maanyi gagamba abantu temukola kino ne batakikola ekirala kye nalabyemu sibaaba muno tulina human rights ani akulya human rights gundi wano wangadya omukyala naye bandivuddeyo poliisi esusse okukuba bannayuganda amasannyalaze olwakuuma ako keboogerako ak'amasannyalaze ekimu ekiri mu mateeka tekiri mu mateeka omuntu munno mugandawo munnayuganda munno n'ovaayo n'omukubisa amasannyalaze tekiri mu mateeka wadde n'akatono naye teri asobola kujja kyogerako nga order bagamba from above singa Uganda efuna demokrasia gwe tugenda obba naye mu Uganda empya ebyo tebijja kubaawo era abantu basabe nnyo babeewo nga balamu bayingire mu Uganda empya naye tuvudde mu byobufuzi omuntu munno omukubi otya amasannyalaze nga nawe ogamanyi nti gakuba bukubi muntu oba mwanawo taddamu kuba kyekimu abantu batuuka ekiseera ne balakinga sense of maturity buli wotuuka ennyo n'okozesebwa otuuka ekiseera nga tosobola kwesalirawo nga nekyokola ng'olaba tekiriimu kaabuntu
okikola olw'okuba ogamba banandaba batya. Buli omuntu yenna nakyogerako n'emabegaawo buli wobeera ng'olina ofiisi gy'olimu tandika okulowooza ku life after that office. Lowoozaako nti bwe naaba nvudde wano kyekiddako. Singa abantu bonna babeeramu n'ako ka sense of humanity tosobola kukubisa muntu munno masannyalaze nga naawe olina abaana, olina abaana, olina omukyala. Najoga abaserikale ababikola babayo okudde wakanga balina abaana n'abakyala era nabo babikola batuuka mu kisenge ne bagamba bakyo twakoze kyaki. Nabadde nina omusajja gwe njogera naye ku mabanda awo weeni ali n'aŋŋamba tugenda bakuba emiggo ku lunaku lw'okulonda mu budde waka mwebake. Ne mugamba olina abaana, n'aŋŋamba nina abaana 6. Namugambye ogenda tuuka ewaka ng'abaana b'6 be bali eno be bazza okkabanja. Era bwe nakimugambye n'aŋŋamba kituufu teyazzeemu kunyega kuba yakitegedde nti abaana be bagenda bali ku eno generation eyaffe. Nti wamugambye nti bo bennyini abaana bo begenda okwekubira nga nabo bazza okkabanja. Bwe yatudde wansi n'akifumintiriza n'amanya n'aŋŋamba oli mutuufu era n'aŋŋamba mu butuufu ebintu bino tulina obikola nga tumanya nti naffe tuli bantu tuzadde abaana era tulina abakyala era tulina abatulabirako. Kati omuntu yenna yenna akola ebyo ebintu n'akuba munne amasannyalaze direct ng'ogakuba munno mu mubiri kirowoozeeko nti bwe naaba ofulumya ofiisi ogenda kuddawa. Maama Nabbanja ali atya kati ku nsi bwe yagirabye nti bulijjo bannakakumiro si tabalina mu ngalo 5. Tugenda tutuuka nga tumusomako the downfall of Nabbanja. Tugenda omusomako mu history nti okugwa kwa Nabbanja kwava ku ki. Tosobola kugamba bantu bakulu nti simante muve ewaka. Bamulemeredde abantu bavudde ewaka n'asigala ng'ayagala olaga mukama we nti nkyasuza afuga 10. Ayi ne baleeta n'embuzi ne bamuwa. Bakumulaga nti takyasobola eno si yafugayo. Kugambye alwana ennyo Nabbanja ayinza obutadda mu kalulu kano ku palamenti. Ekisoboka na Prime Minister. Omanyi baminisita abagudde. Oyo yasoose. Baminisita bagudde abawerera ddala. Ayinza okugwira ddala obulamu bwe bwonna n'ataddamu kusituka. Bwe tweyongerayo omulamuzi Byabakama yasobodde okuba nga ate abaga ekiwandiiko ekiraga nti okulonda kwa 2026 kukiisiddwa. Twali tulina okulonda omukulembeze w'eggwanga nga 12 January. Yakutadde 15 January. Kabadi kyakali awo. Nenzira bujjo nkimanyi. Era nakyogerako jjo nti bapulezidenti balina 10 akabadi akali awo tekaliimu nnyo kabadi. Wabula buli kye bakola baagala kulaga nti be basalawo. Waliwo wootuuka ensi netandika okurealizinga nti temukyasobola kukontrolinga ggwanga. Kuba kati Kyagulanyi atandise okulabisa abantu n'okulaga bannayuganda bonna nti obuyinza buli mu bo. Kituufu. Obuyinza buli mu bantu. Buli mu bantu. Kati bwe yatuuse ku eyo level abantu batagala nabo kimanya nti ffe tulina obuyinza. Kati omulamuzi naye alina okuvaayo alage nti tukyalinako obuyinza bwe tubukwatidde. Okitegeera kati kwe kuvaayo n'akyusa ezo ennaku. Bw'avaayo n'akyusa ennaku ayagala kulaga Uganda ne bannayuganda abagiwangaliramu nti tukyalina obuyinza. Nti nsobola okukola kino. Nsobola okukola kino. Nsobola okuvaayo ne ŋŋamba Kyagulanyi leero togenda kujja wano. Leero wano tetukwagala. Nawe baakyusa nomination. Nawe baakyusa nomination. Kulaga nabo bakyalina obuyinza. Naye obuyinza obuli mu mbatu ez'abantu buba butono nnyo ku miliyoni ne miliyoni ez'Abannayuganda abatudde okwesitukira okwetegeerera okusobola okusalawo future yaabwe eyimiridde etya. Obwo buwandiiko ffe tugume tugoberere amateeka gaabwe nga bwe bagaleese ku lunaku luli tumanye ekyokukola bwe tugenda okukyusa Uganda eyaffe kuba obuyinza buli mu ffe. Akawaayira kali mu constitution. Power belongs to people. Era Bannayuganda ffe tulina obuyinza. Bulijjo mbadde ndaba nga abantu bagamba President Museveni alina abantu Macholi eyo mu Northern ne nalabe kye bayita abantu bali omoro baliwa yonna. Ekirala abantu bano engeri gye balabe mu n'enjogera gye boogeramu bulijjo ekisaba Bannayuganda batulimba. Buki nti abantu bali bubi
bafa enjala tebalina mmere. Nalabako ne Pastor Kayanja ng'atwalayo emifaliso, atwala obuwunga, emiceere. Abantu nga bali bubi. Ne mu kampeni za President Museveni nalebe nga abantu bali bulungi, bagamba n'ogabwe bwente tukulabako eno. Ffeno tuli bulungi. Lwaki mututawa? Lwaki bulijjo bannayuganda mubalimba mbu abantu b'omu North tebalina kyakulya, tebalina mazzi, bafa enjala, mbu ente zaabwe bazibba. Ate President Museveni bw'agenda essanyu liriba ly'amaanyi nnyo. Essanyu likomaawo mu kisaawe. Buli omu walabyeko ewaka we waava. Walabyeko buli omu ewaka we waava. Walabye ku busiisira mwe bava. Waliyo obusiisirayo ku ssanyu lye nalabye mu kisaawe. Kyenkugambye balaba boogera ne ku mawulire. Essanyu walirabye mu We are proud of President Museveni. Bobi Wine don't come these ends. Essanyu walirabye mu kisaawe. Era essanyu walirabye mu lubatu lwabwe. Bulijjo neebuuza ba Pastor Kayanja endiga ze bajjako ensimbi ne batwala ebintu eri batwala byaki? Ba Pastor Kayanja ebintu babitwala mu maka. Buli omu bamusanga w'abeera ne mu mbeera ye. Bano walabye bali mu kisaawe. Kyogamba region eyo abali mu kisaawe babadde baweddeyo. Bano be baweerebbwa omutwalo okwogera ebyo. Ne bakuwa n'essaati osobole okwogera ekyo. Be baalese ewaka omanyi gye bali. Walabyeko amasomero gaayo. Mu myaka 3 oba mu myaka 10 egisembyeyo wali ompaddeko omwana yasinze okukola mu Uganda nga yavuddeeyo mu ssomero lyeyo. Tebakyaliyo. Babeera wano. Era bagamba nti Opiyo oba Ojegere ye yasinze mu Uganda aba asomera Kampala Parents. Gwe mpa yessomero limu nga lyabaddeeyo mu myaka 10 nga omwana yasinga yakoleddeeyo. Eyo teri masomero. Bali bubi basomera n'emiti. Ate ku ssanyu lye babadde nalyo. Abasasuddwa abaweerebbwa omutwalo okusobola okutunda emyoyo gyabwe be baayogedde ebyo. Gwe tambula okole research okole olaba amasomero ge basomeramu. Olyokoka kasenti bali bubi. Funa lunaku lubalusewo erumbeyo okera. Erumbeyo okwo gwe wegomba berayo. Mme nalabye bulijjo ndaba bifaananyi, ndaba abantu amayengumbagumba bagwawo bafa n'endowooza bituufu naye nagenza olaba ngaesabyo ng'ate bali bayina ennyama. Ne waba honorable ng'azaalibwa eyo tasulayo basula eno. Lwa mbeera. Embeera eri eyo mbi nnyo. Ani agenda okwewandiisa? Lubowa. Okay. Gali gaya amaanyi. Okitegeera? Embeera abantu babawa ssente ne babawayo ku ssente osobola okwogera ebyo. Ate wabaawo abantu abamu abali obulungi. Kati ababaka abeeyo bwe bavaayo bajja eno ne balaga nga bali bulungi. Naye abantu baabwe basabamu obululu. Gwe funa this time okole research ku bantu be bajjamu obululu mu region zeeyo. Okyalaba abantu. Abantu nga n'okumuwa essaati ayaayaana. Abamusanyufu olw'essaati ey'enkusa. Bulijjo n'abatwalayo n'amasaati batwalayo kukola charity. Bulijjo balimba n'okulimba. Balimbira ddala wabula bano babakozesa. Era abantu b'eyengulu mbasaba nnyo beegendereza ababaka abo ababateekamu eyo mentality nti bali bulungi. Ababaka abo babatunuulire nga nnyo n'eriisa ejjogi bo babuuze famire zaabwe ziririddawa. Ababaka beeyo abaana baabwe basomera eyo. Basomera eno basomera ku Buganda Road. Basomera kwa Wefes Muslim. Bavayo tebasobola kusomerayo. Bali makerereza eno. Bali makerereza eno ziseta hayi. Mwe bazambulira. Teriyo mubaka. Oba odongo otoba ninga baveyo. Ng'alinayo omwana wasomera eyo. Tekisoboka. Baveyo kubuzaabuza bannayuganda. Ne balaga President Museveni nti embeera nnungi. President Museveni ate neewuunyisa ne nga ye bulijjo abantu bano betulumirirwa ate bali bulungi. Kati oba oyagala okukola research omanyi nti ddala bali bubi. Genda otunuulire abaana abali ku street abasambula nga basabiriza abasinga baveeyo. Eyo gyawulira oluganda lwabwe lwe boogera. Yitawo okukuba ekiro ku Kampala okwo nga weetegereza abaana abali ku street n'abakyala abasabiriza abasinga baveeyo. Lwaki bakima kyeno nga bali bulungi. Okay, mwebale mwenna abagobera Lubalusewa TV tuli ne Arnold. Kubanga ate tuyita mu nsonga mpolampola abazina okutambula. Waliwo bamuyita YouTuber. Wali bamuyita Calvin Kayanja. Yavaayo n'agamba nti principal laale zonna zatambulyako ennaku zino. Ebifaananyi batulaga bikadde. Taba n'abantu. Eyo ndowooza ye ng'omuntu.
abana bali yana tutera ebifaananyi bye n'abitulaga nti olaba bino ebifaananyi bye balaga bya lutu eri abantu bali tebannabuuka meya ayina bwamuyita kadingo agamba tebalina adda abantu eyo ndowooza yenga omuntu okutegeera si kwa buli omu ekyo kimanyi era si kyatteeka nti buli omu alina otegeera kali Calvin Karanja ye ntegeera ye gwe Calvin Karanja nga bw'omulaba ne bw'omutunuulira bw'otyo bw'avaamu ezo statement osobola okwewuunya mulimu abantu abamu betalina nakutunuuliramu wadde okwogerako kuba tuba tubawadde mileage nnene nnyo okusinziira ku ntegeera zaabwe kati omuvubuka ng'oyo bw'omutunuulira bw'otyo YouTuber influencinze bantu kyenkana ki kyoka kisobola okugamba nti agamba ate Uganda nungi ate ndaba yayita abantu batwala ebweru abatwala kola ate nga President Museveni agamba temutwala abantu bweru n'emirimu mwegiri nti waliwo contradiction yawo ntegeera kyembadde mugamba nti buli okutegeera si kwa buli omu ate mulimu abantu abasasulibwa okuba abasiru kati bamuwasente kuba musiru olinga bamupeyinga asobole okuba nga musiru najja n'ayogera ekintu nga kirabibwa n'omwana omuto nga ye akyogera opposite kyekimusasuza kuba musiru abantu basasula okuba abasiru kati oyo omukubo buli omu ku abo babasasula oyo omusajja yavaayo n'atugamba nga gundi bamukubye amasasi Bujingo ye omu ku ba YouTuber basooka okuvayo ne bagamba Bujingo bamukubye amasasi bakuba Jeno Katumba Wamala amasasi n'alutafa naye gayiri wa boda amutwale nga akaaba ne bakuba Bujingo amasasi opasta n'akwata emmotoka agobe amukubye n'amaana n'agivuga n'agitwala mu ddwaliro nga Jeno Katumba Wamala yaremwa okwetwala mu ddwaliro gutulaba abantu babaawo entegeera entono Jeno Katumba Wamala owa boda yamutwala mu ddwaliro ng'agamba naye muntwaleko mu ddwaliro olw'ekyekango n'amasasi agaali gamuyiseeko olaba nti bapasita babaako that spirit eyo esasi lirina spirit erina engeri gyewugula buuza ab'ekasese nabo babagamba simamu esiiga eddagala esasi lijja buguka wasomawo ku bamawumawu bamawumawu bamajimaji babasiiga ebyo nsimanya nti esasi libuguke baafa nga bukoko kati pasita Bujingo yafuna lo evuga emotoka paka Mulago n'afuna lego w'omubbi Calvin Karanja yasooka omuwoleeza nti omusajja amasasi nagalabyeko mu mugongo bwe yabako ku biwundu bamusasula kuba musiru n'oyogera ekyekisiru olw'okuba wasasuddwa tewulyako Junior ng'abyogera ono Tamale Junior yeyogerako n'agamba ffe batusasula tuvuma ono tukuba ono n'agamba babasasula okukola ebyo bye balina okukola kati yoyo omusajja mukulu n'ogamba kati kyogamba bwe yayita wane waffe tewaliiwo byali bikadde Kyagulanyi ng'agende Nakase naliwo ekiyitiro kye twazimba kyaliwo luli mu 2021 munaye yabyogera Calvin n'abana asasula kuba musiru ate se balina abamugobere basiru banne nze nsobola omugoberera nze ngoberera abalalu buli wogoberera omulalu oba ogenda fuuka mulalu Kyagulanyi yatugamba tokwata ku kintu kyonna nga kya yero omanyi kyali ategeeza teweesembereza wa yero ogenda zontoka gwabadde ategeera ofuuka ezzolo ofuukirawo zolo Jose Chameleone yavuddeyo n'agamba Moses Ali ebbanga lyonna nkuze buuja nga Chameleone yagamba kuba ku mulembe simayo gwobote era Moses Ali yali naga Moses Ali y'omu mu byonna ekintu kye yatukigatte wamu tugala kuba tukitambuliza wamu nti Jose Chameleone yavudde n'agamba nti Moses Ali alina kumpa ebifo nga 3 simaye yejje no mu magye yafuna obwasimanyi minisita bwaki afunye minisita afuna sente ez'enjawulo naga nti ebbanga eryo nali abaddewo eri gyava teriyo mite egyo gisobola kubanga gisomye nga gisobola okudda mu bifo ng'ebyo ebimu okusinga obbiwa omuntu ng'oyo n'enfaanana nga bigambo bya Jose Chameleone nze aje mu kulaba kwange ne ŋŋamba Jose Chameleone bwe ndaba alina byayogera ng'awana gavumenti n'okuwaana buli kimu kyalaba naye bino ebimu abiraba gw'abadde atawankanyizibwa ebyamazi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiriyo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey, borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo, tutunda water pumps era nga tukola house plumbing kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba. Mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu, amasomero, amakanisa kossa n'amalwaliro
malwaliro gattako n'ebifo byonna bye weetaaga. Era nga ggwe yanditwetaaze tukubire ku nnamba zaffe zino wammanga noti 7 noti 15619 oba noti 75 noti 1638. Ate ng'osobola otusanga Matugga. Ate ggwe yandyetaaze biodigester gwe kikyo kyateredde dda. Smiles Water and Plumbing Services, the reliable professionals. Naye bino ebimu abiraba. Nakugamba ku interview wedde Chameleone muyimbi mugezi. Naye waliwo abasasula okuba abasiru. Naye y'omu ku bba basasula okuba omusiru. Kati Chameleone bw'oba osobola olaba ekyo. Eyayimba balo gundi. Wale. Tekisoboka na. Chameleone waba asobola otuula. N'alaba nti Moses Ali aluddewo nnyo. Tasobola kulaba nti Museveni aluddewo nnyo. Okategera tambulaba. Nti abazibiridde. Kyengambye asasula kuba musiru. Kati Dr. Jose Chameleone ku magezi g'alina bw'aba asobola okulaba nti General Moses Ali aluddewo nnyo. Yali badde yasooka okulaba nti President Museveni aluddewo nnyo. Tebalina njawulo President Museveni ne Moses Ali. Tewali njawulo nnene. Ne Moses Ali bamuwadde n'omuggo President Museveni yeeganyi president bamukwasa ambulera ngande bataaga agikwata. Tasobola kukwata takyalina maanyi gakwata. Akwatisa eki. Nage nti yadde amwegobako. Omusajja bamukwasa akatambaala. President akuleetedde ekintu okigoba. Naye gwe olabika tomwegeneza bamukwasa akatambaala n'akakwata bw'ati nga tasobola kukanyweza kati olw'omuggo oba ambulera. Kati Chameleone okwogereyo statement gye yakoze mukulu waffe mulungi nnyo yalabye naye akigambeko ne kuona omulala. Kamugende nti mukama wange teriyo balala bategeera. Gowe kaaliwo. Chameleone aluddewo nnyo okulaba ebyo ebintu. Kyengugambye nti abantu abamu bategeera naye ne basasula okuba abasiru mu kaseera. Bwe ba Dr. Jose Chameleone. Omusajja alina statement gye yakoze n'atugamba ku mulembe mu kinana mugumu nga President Museveni agenda okuggyako Obote. Yali muto. Yali tategeera lwaki Museveni ajjako Obote. Era teyamanya bannayuganda bulumi bwe baalimu obwo. Naye olwaleero 26 ajja otegeera omanye obulumi bannayuganda bwe bayitamu. Lwaki teweegatta ku Bobi Wine okulwanyisa obulumi obwo. Nga mu kinana mugumu abali bategeera obulumi Obote bwe yali ayisa bannayuganda beegatta ku President Museveni bajjewo embeera embi. Kati olwaleero bwe mba ntegeera nze ano nga nina ettaffaali lye nsobola okuteekawo ku Uganda yaffe okusobola okuggyawo obulumi bwe tuyitamu. Lwaki otuula neweefuula ntotegeera ng'ate otegeera. Mulimu abantu abeefuula nti tebategeera ng'ate bategeera bya Chameleone. Chameleone ategeera yeefuula ntategeera. Obulumi bannayuganda bwe bayitamu abutegeera. Sente ze yali bambi batya nti bwe banaayogera ku President Museveni bajja bagana oyimba nga Bobi Wine. Si kutya kwefuula nti bategeera tibafuna. Ebivulu Chameleone bye yali ategeka emyaka 10 emabega asobola bitegeka kati. Olwokuba ati okwogera ku Museveni. Luli we yayimbira ku bintu bya bbeeyi kali ng'ayimba ku nsi nti ensi etabuse. Ebivulu bye yali akola asobola bikola kati. Tasobola bikola kubijjamu ssente omusolo gwe babassaako ogumanyi. Tebakyafuna wadde bibiri. Naye bannaye ebivulu naye tebikyakoleka. Olina va paka eri wa gundi akulira poliisi. Nojja ng'otambula. Ate buli baluwa gy'oteekayo akasente katambula. Revenue sente. Era kyakola bw'alaba tommuka bulungi nanyini kuteekako sitampu ebbaluwa agisayina agaba onootegeera ky'olina okukola. Kati awo Chameleone yali baddaddiramu amagezi. Bagamba bamyonokosa engombe gamba otambula ng'Omuganda. Omuganda atambula ati. Omuganda atambula ng'amanyi ensibuko ye n'obuvo. Ate oli bw'akigamba nga ntambula ng'Omuganda tonyiiga. Beera proud n'eggwanga lyo ne tribe yo omutambuliremu ng'Omuganda kwe kulaga ensibuko yo n'obuvo. Abantu abamu tebakitegeera alowooza kutambula butambuzi olina olaga ensibuko n'obuvo. N'olaga omuntu nti oli musanyufu ne gy'ova. Nze tusobola nga ntambula ng'Omuganda ne ngamba omanyidde. Eryo liba ssanyu. Kyogamba owa traffic bwanyimiriza oba owa poliisi nanga ntambula ng'Omuganda natandika okwogera. Mulage nti ddala oli musanyufu ne gy'ova. Omuwe ne bajjajjabo 3. Tankuba oluyi. Ate ye abayina. Era ekigenda omumunyiiza nti takyalina bajjajjabe basobola kwogerako. Ffe tuyina obutaka, tuyina obuvo, tuyina ensibuko. Erikama. Otraffic bakuyimiriza otambulira ng'Omuganda. Mbutuva tusibuka busujju. Ate ayinza okwagala okukikozesa kwagala kuyisaamu maaso. Bw'ayagala okwagala okuyisaamu amaaso gwe mulage nti oli musanyufu nakyo.
Kumulaga ndo oli musajja mugaye nebijjaga jjanga biri wano. Bwe byo biri wa. Agalabidde. Ebukunja. Okay, waliwo ekintu ekinumya omutwe. Yatusharinga ne bannayuganda. Nti waliwo ebintu ebinyuma mu gavumenti. Tuli bangi. Ne mulimu ebifo byolaba ng'omuntu afunye ebifo bibiri. Omundi gumu nga ki? Nga akulira president w'omupiira. Moses Magogo. Honorable. MP ate no president. Ebifo bino biyinza kusharingibwa omuntu abanga ali president w'omupiira. Ono n'abeera MP n'akikirira abantu be. Kati saakati ndaba ye Moses Mwangi. Ye Moses Mwangi w'ebikonde. Esaakati ayagala kujja ku ki? Kubwemu Central Kampala. Kyekyawo. Abasiti lwaki oba tolitayaringa n'owo omuntu n'abeera ow'ebikonde. N'ono n'abeera naye gw'obeera ebifunga bisatu. Oyogedde bulungi. Ekyo kyonna kyajjawo lwakutta institution. Kati abantu abamu bajjajjaffe ne bakitaffe tebaafubola kubuuka. Mu 84 Museveni bwe yamala okuwamba mu 86 yabeera president paka emyaka 10 ng'ate ye speaker. Wanje? President Museveni emyaka 10 egyasooka ye yali president ate nga si ye speaker. Tewali speaker. Bajjajjaffe ne bakitaffe entegeera zaabwe zaali ntono. Abo baali balina obbuukira nti ono omusajja wa mululu. Yakola atya? Yali president ng'ate ye speaker ekumala emyaka 10. Nga jaramba kile kipita wa speaker. Nga byonna yabikola omulundi ogwo. Kitwale olwaleero ntulenze president Kyagulanyi. N'afuuka president ate n'abeera prime minister ate n'abeera nga ye muduumizi w'amagye. Mu myaka ebiri egisooka kweno Uganda enzuukufu tuba tumaze okutegeera nti ono muyaaye. Era tetusobola mmuzza. Naye balibo beebaka emyaka 10 bambiga bali mu kwerimira ng'omusajja ye president ate nga ye speaker. Kati awo President Museveni nga musajja mugezi yali amaze obbalaga ki kyayagala nti mulimu bye nsobola okukola nga ndi omu nga mbisaavinga bisatu. Kino kye twogerako ekyana tuli mu kituuza. Bino bye mwogerako byaba Magogo byaliwo dda era tebibasasamaza bo okubeera nga gwe jeno yegwe chief of staff gwokola biki tebibasasamaza byaliwo dda yabibalaga mu ntandikwa ne batabuuka. Kati Magogo okubanga ye president wa FUFA ng'ate MOP ayinza n'obwewo bwa minister kyogamba tewaliwo basobola kutambuza mupiira balala. Ati kyembuuza monopoly eriwa kwe kwagala kutwala buli kimu nga kitwalibwa bantu. Kati olwaleero Magogo omupiira bw'aguvaamu aguyingira babibuuza ekibuuzo anaasobola obba owaabwe. Akola atya? Senga Magogo ava kuba president wa FUFA ne tuwa omulala ekibuuzo kye balina bo anaaba waffe anaasavinga interest zaffe anakkiriza bye twagala. Magogo olwaleero ebyabyo bye baagala byakola bo bamukuume bagamba sigalawo. Ekisabye ebiro byembi bataagala balese ekintu kyabwe fomati yabwe y'omupiira ate mulindu agikuba ate abo tebabaagala era abo tebaba bagezi ku saidi yaabwe era be baba abasiru abawakanya oba musiru. Naye ekyamazima mulindo yayimiridde nga musajja mutuuna abasajja enwaŋŋuliri ng'abo we batyo ate aluddewo nnyo ye yatuleetera Magogo kyova olaba nze simusaasira nnyo. Mulindo ye yatuleetera Magogo yaleeta ekintu kye kale kakimufuukidde ekizibu. Yetujja omusajja n'amujja yiri Busoga amuleesa amutusibyeko. Omusajja wuuyo yeefudde nannyini omupiira yeefudde nannyini gwo. Alaza n'okukyusa fomati nga n'abazungu abagwe tebannagukyusa. Maama nnyabo kati olwaleero obwegamba nti abasajja bano bazibu. Omusambi wa Uganda Cranes okusanga ng'oyambadde t-shirt ye yellow tolina buzibu. Bakusange Kalidi Awucho ng'oyambadde mmyufu eriko Kyagulanyi toddamu kuyitibwa. Era ne kocha akuyita naye aba sacked. Agobwa. Awo bo yawudde mbana Uganda. Bwe yambala yellow pato yawudde mbana Uganda. Bwe yambala red tribalism. Otandise okwawulawula bana Uganda yaleta buzibu mu mupiira. Yellow yo oba to yawudde. Ekyezo okera ino okuba omwegendeeze nnyo mu byayagala. Ennyo. Asigaze nga ekapi. Wajjira mu red. Ala ni okero si avengulu. Oba owedde. Okujjako obanga gwe baba jamuzaza nyere mbisawe byeyo. Bajja muzaye engulu. Eyo tebane kye bakwagaza. Oyina kwambala yellow kulaka nti bakuberera kati ye Magogo ekimu gubyaki agenda kita mu bubi nnyo. Okay, Smiles Water and Plumbing Services nagamba bali ku mazzi amayonjo ennyo ennyini ddala era bw'obanga
besigise n'amazzi bakusimira ebbowaholo ey'omukono n'ey'ekimotoka osobola okuba nga bakuwa amazzi amalungi yaga plumbing ow'amayumba amasomero kampuni ez'enjawulo kozesa Smiles Water and Plumbing Services enamba zaabwe weeziri awo basobola okuba nga ate ekintu bakikwasaganyiriza bulungi nnyo obulungi obutagambika. Luja Properties bakola ku by'amayumba n'amataka batuukirire nabo basobola okuba nga ate ekintu bakikwasiza bulungi nnyo nnyini ddala oyagala nnyumba ewedde $368,000 kyapa ndagaano byonna Luja Properties babiyina. Bwe tugenda ali ku Mosh Media bakola bifaananyi eby'omulembe videography photography ba Mosh Media babikolera ddala obulungi obutagambika. Olina mukolo ogw'okwanjula mbaga kuyingira nnyumba oba birthday parties balina ne baby shower bakukoleyo ka short video bakwene ku bifaananyi mukyala wo ng'ali lubuto bamuwe ku birabo. Ebirabo bwe baŋŋamba mbu bwe birabo bya baby shower ebiseera ebisinga temukkirizanga bakyala bambuto kubibikkula abantu abamu baleeteramu ebiziŋŋoonyo omwo n'okibikkula omwana ogenda omufulumya nga products yiyo. So mwekwate Mosh Media ejja kuba ekifaananyi nga tekitambula ate nga ekuba n'ebitambula nga birungi nnyo nnyini ddala. Tuli ne Honorable Arnold asobole okuba nga ate tutambula ensonga nga bwe zirina okuba. Honorable Arnold tugendagendako ku babaka abasobodde okuba nga bava mu NUP oba nga beesoga ekibiina ekya Mpuuga. Mpuuga nayina emikisa abantu bonna boolaba eno be bamyekali ate bwe bamwegatta kuba mulaga nti kyotambulirako kituufu nnyo. Egyo mikisa oba kisira amagi amazize ate gwe gw'oyagala okulya enkoko emaamidde amagi nemala nejjamu obwana gano agasigaddewo ate gwe gw'ogamba nti geg'emikisa. Kati bamusiri David ago magi mazize bwe twagenda mu kakuŋŋunta tegafuluma gegafulumanga agalina okugenda kasasiro. Bw'oba olongoosa ebintu olina okugyamu obukyafu n'ebyogenda osigaza. Twali tulongoosa nga tujjamu abalongoofu abatali balongoofu ne tubasuula. Kyogamba ono Nuupu yali yeekolanga bw'olaba pusi bwezaala obwana ne yeekweka nejja neebukanga emyayo negidduka bamusirimiyayo. Ate gwe gy'olonze n'ogamba olina mikisa. Meme Mpuuga afuna mikisa, afuna quality. Talina quality gy'afuna. Senga yali nti ayagala quality ye yali sokola akakuŋŋunta abagudde ewuwe ne bajja ewaffe ng'afunye quality. Ye afunye quantity talina quality. Ye lwaki siyajja ku bukulembeze akole ki? Ngate bali batugamba nti oyo presidential material era buli yayogeranga agamba mulabe Bobi Wine esa mugeraageranya ate na presidential material obedde Buganda emuwe mukolera mu sitampo abantu bamwagala. Buganda ekona mu sitampo kwani? Ffenna tuli baana ba Buganda. Mpuuga kyogamba ye mwana wa Buganda okusinga ffe. Bajjajjabe bo baazaalibwa mu Buganda osooka abaffe. Talina bwa Buganda bwe mukonera mu sitampo. Buganda okukonera mu sitampo si Bwakabaka kukonera mu sitampo. Kye bayita Buganda okukonera mu sitampo be bantu ba Buganda okwagala. Kyagulanyi n'Empuuga ye bafuluma mu Buganda ani asinga okwagala. Bw'oba otunudde mu ntegerayo ne mu ndaba ye y'ebintu ani asinga okwagalwa mu Buganda wano? Bwe bantudde mu ntegera ya ne mu ndaba ye y'ebintu abo ababiri ani asinga okwagala mu Buganda? Si Kyagulanyi nabanga Kyagulanyi ati ani Buganda gwe beekondedde mu sitampo? Kano lwaki bamuyitanga nnyo presidential material enyambala makooti oba president si makooti oba president ntegeera nangeri gy'ogenda kuyamba baana Uganda. Abantu balina okukyusa kati mentality ife eno Uganda yaffe empya oba guno omugigi omupya tetukyafa ku ndabika ya muntu. Omusajja Omumerika yakyogerako dda oba yali Martin Luther the King yagamba alina ekirooto nti ensi egenda tuuka ekiseera nga tebakyatunuulira wa gy'ova lulimi lw'oyogera color of your skin wabula nga bamayininga content of your character. Batunuulira ki ky'osobola kukola kikyoteeka ku tebo tebatunuulira nti Arnold yazaalibwa ani ava wa famire yaani ayogera luzungu lwenkana ki wabula ki ky'osobola okukola. Abantu b'ogenda bayamba ki? Yeno Uganda mwe tuli tetugenda tunuulira nti Mpuuga yava mu Mengo yakulako mu Bwakabaka abaddeko kyemani w'ekyalo wabula essaawa zino ogenda kuyamba kyeggwanga. Ogenda diyamba ng'obba ssente ogenda diyamba ng'osiba bali banguze. Mpuuga yandisobodde okuwa Katikkiro naye ate abeere Katikkiro n'aliko tayinza kuganya ate aliko yasinga obbwaga kulinga bwe baamusibirako
Mpuuga yali alina yiteeyo Mengo. abeereko Katikkiro. naye singa ye Katikkiro Mukama we kubanga ayagala obuyinza ayagala obuyinza n'ebitiibwa ate nga bajja mwena musituka ani agenda omusitukira tebasobola kuwa kitiibwa nga tebeewadde kitiibwa Mpuuga teyeewadde kitiibwa teri agenda muwa kitiibwa era bamusiridde vidiyo baba bagenzeeyo bajje era twabalabirawo Kyagulanyi obuzibu obunaabeerera mugende wa Mpuuga aleme kuyitamu nga nammwe ate temuyiseemu muddamu okukwatagana balina essuubi ly'okuyitamu tebalina ng'olidda kati musiridde vidiyo alina essuubi ly'oyitamu kati kangambeko kino ekintu kimu ne waba mukazi bw'obaanga n'omukazi ng'abadde wuwo n'enzija ne mmukutukwanako ne mmutwala n'ava ewuwo nange amututte mba neekengera lwaki nange baba bagenda kumunzibako oba ogenze muyize kamba bw'asoose okumubiitaabidda nga tannaba kutegeera wakuteeredde olwo amulabye obukulu kati musiri David waviiridde ewa Kyagulanyi amubumbye najja ewa Mpuuga ne Mpuuga naye aba yeekengera agamba essaawa yonna odduka n'abantu bennyini boogenzeemu ssaba akalulu tasuubira okumubudaabuda bulungi tasobola na kuwangula kalulu n'abantu bakiraba nti olaba avudde wali musiri David lwamalira ku Bobi Wine kubeera ku intaneti nga ajja kuba poroposo ng'ayogera ku nkyukakyuka ne tumwagala lwa nsonga yali ayogera ku nsonga ezinyiga Bannayuganda kati ne Bannayuganda obavuddemu naffe ajja twefuulira mangu bannange eno Uganda abantu bazze okufa ate balaba nnyo n'omwana gwolaba mu emyaka 10 akugamba nze ndi munnankyukakyuka omwana omuto ng'abimanyi abimanya nnyo abaana babiraba ne basomera nga babawa buugi tebuliimu sukaali ku ssomero ne bamugobera ebyo gye biri mu masomero alla nasoma mu government school nga tuwa 25,000 kuliko 5 bya ndobolo 2 za bibuuzo na za buzimbi endobolo yaki endobolo abakatuli kibawa endobolo zinasomera ku St. Jude nga tuwando seri za ndobolo naye nga bagoba n'otuule waka wiiki kusaneme 2 wiiki zibuze gavumenti kiyono era bw'oddayo omuzadde n'akugamba zaabuze kyogamba ffe tetwategeeranga nti bamama baffe zibabuze era ne bakunnyonnyola nti embeera wabula kati naffe twamala osoma naye nga 2 zikutuuza 2 ate ezo zaali nnyingi bakulu baffe abasookawo bawanga 200 ng'ebibiri bye byendobolo ebyo byendobolo teri bibuusa maaso masomero ga gavumenti gali ku makyaki endobolo eba ya kyaki ne faaza abeerewo kati embeera eyo n'abaana bagiraba omwana bamugoba n'atuula ewaka ne bagamba essomero lya gavumenti gyolina otwala abaana bajje batukubiza naye nga nabo tebatwalayo baana nalaba amasomero agamu bw'oba towaddeeko percentage mu saalitaamu tebakukiza na kuyingira ssomero tugeze musasula nkaaga oba toleesa ekaana toyingira kati ng'omwana kyogamba leeta kiraba abakiraba abaana b'ennaku zino bakozesa amasimu ebitambulawo biraba walabye mutabani wa pulezidenti waffe message wagirabye Kampala namulena yafunye ne vijja agivunula message yo wagiwulidde bulungi anti waliwo yagamba ono omusirikale abaana ba president bali eri bweru bali mu kunyumirwa yakulaze nti swaga agirimu wadde taliiwo era omusirikale oyo niyo yagamba obuuza ekibuuzo senga nali musinga nti president Museveni bwe yali alwana muwozi yali mu Uganda oba Janet kati abo abasirikale aboogera ebyo tebaaliwo nga president Museveni alwana bazadde baffe be baaliwo ffe bazadde baffe abaafiirwa e Luweero nze jjajja wange Mbajja ye yasooka okukuba maapu ya Luweero Triangle mu Uganda ye yasooka okukuba maapu ya Luweero Triangle yonna era bamuyita Mbajja ennamayamba ye yasooka yakunyumiza nti president Museveni yajjanga lumu na lumu okukola ki okulaba ku balwanyi be Luweero naye tebaalaba ku mwana we n'ogu wadde mukyala we mu kaseera ka struggle kyogamba yete yali mu struggle kyokale bano bakaka principal abaana be bano ali mugamba nti principal omwana we ali bweru ate principal ali mu struggle ey'eddembe teri mweri ey'okuyiwa omusaayi ali mu struggle ey'eddembe okulaba nga tukola peaceful transition of power kati omwana we aleme genda soma okitegeera abantu abamu babuuza ebintu nga tebasoose kumanya history waabwe bo baguddemu bigwe kati oyo omusirikale ebintu yagwamu bigwe bali mu kulya ssente munye bataalwanirira
Ffe ababirwanirira tetulina kye tufunye. Abatabirwanirira be babakola order n'agamba Kampala ali bweru. Kampala yakunnyonnyodde. Kitegeeza talina kyatamanyi ku myaka egigye. Bw'omutuuza ku interview nga bali ku BBC Kampala atudde wano. Bebe Kulu atudde wano. Kenza atudde wano ne Chameleone atudde wano asobola obbakuba ekigwo. Bonna sajjana bamanyi babadde nnyo mu interview. Baasiriwala. Baasasula okuba abasiru. Gulola Bebe Kulu statement z'akola. Kyogamba Bebe Kulu asobola okukola statement n'emu eyagala omuntu ategeera. Ategeera. Atali zolo. Bebe Kulu n'akola statement omuntu ategeera. Oba omuzadde aweereddeko ku mwana. Na appreciatinga. Buli kimu kyayitamu. Ekyayitamu. Nga Bebe Kulu yagikoze. Wabula omuzadde atasobola wize ya Kampala n'agijjamu amakulu. Okay, nga tuwumba ano. Twala tusembere kino. Abudu Kantuntu. Yegasse ku NRM. Omanyi nti Dr. Kizza Besigye bonna abantu be yalimu bonna ali mu komene bonna bamwabulira dda. Tebamwabulira. Yali Uganda epya kweri eyo. Tebamwabulira. Yali script nga bwe nagamba yawandiikibwa President Museveni. Buli omu alina akaseera ke w'alina okukolera ki okubaako kyakola. Nze nagamba Ssemujju Nganda bwe baali batematema ssente ezatunda FDC yaliwo nga ye mwogezi. N'amalo zikwata bulungi bamaze zitematema baziridde. Naye Simba nawo n'ayitamu nga wayise emyaka ebiri n'agamba nze sebagenda kuntundira mu FDC. N'avaayo bakole PPF. Naye nga wali yabaddemu ne Lukwago yaliyo nga ye meeya yajja ku kaadi yaabwe. Kati Kantuntu Kyagulanyi agenda kulabisa buli omu yali yeekwese. Kantuntu bulijjo bamanyi opposition. Akaseera kakatuufu kavuddeyo kati ne bamugamba kati essaawa okole ky'olina. Namulabye ng'agira ne bw'anyaga bannaye. Nali nabula. Yeyo opposition gye tubadde nayo. Yeyo opposition enteeketeeke. Eyaba elite. Honorable Tayeebwa. Segona. Sipiika. Bana abakyala ababiri ono gwe bawummuza kalisoliso wa gavumenti. Betty Kamya. Waliwo omulala Joyce. Babuuzaako banyabwe bassebo yenze Lujja Properties real estate man. Mbatuusaako emirimu egy'enjawulo, amataka, amayumba, oyagala nnyumba ya kusulamu, oyagala kuzimbira, oyagala nnyumba ya kupangisa, byonna Lujja Properties ebikola. Tusenda amataka, tutunda amayumba agawedde, agapangisibwa, gwenna ali eyo nga wandyetaaze poloti. Newebanga okutandikira ku $5,000,000 naye tugikutuusaako okutuuka waggulu. Oyagala nnyumba ya $2,000,000, oyagala mizigo gya $3,000,000 oba gya $5,000,000 zonna tuziina. Tukira ba Lujja Properties bakutuuseeko emirimu egy'enjawulo. Honorable Tayeebwa. Segona. Sipiika. Bana abakyala ababiri ono gwe bawummuza kalisoliso wa gavumenti. Betty Kamya. Waliwo omulala Joyce ani? Sebugwawo. Abo yeyo eyaba elite. Ey'oluzungu ba kitiibwa abalooya. Ow'ekitiibwa. Balooya bali awo. Abaana ne bakuba mu ab'ekitiibwa. Kati yeyo opposition tubadde tuyina. Okumanya omusajja yali yazimba opposition eno. Nga bw'oba munnabyabufuzi buli opposition. Balooya abalina okuwolereza balina baba abo. Era nga bwe boogera nti gukusinze kuba gukusinze. Olina kuddukira mu Elias. Segona. Mpuuga. Nga bateekebwa. Era be balina okuwolereza. Kati mu kuwolereza nga bakuwa conditions oyina otambulira. Tugenda kujja tukuwolereze. Naye oyina tambulira ku bino na bino. Ebivudde mu bakama baabwe. Bakama baabwe babbe nga babagambye oyo. Kwegamba. President yakola script ye nga mulimu ne balooya abawolereza opposition. Era bwe tubadde twakikwata buli looya yalina okuba. Ate nga abantu balina engeri boogera kasitalo kwagagwa mu musango gw'omanyi owejjerete. Teri mulamuzi atamutya. Teri mulamuzi atatya. Naye nga kye bateebuuza omusango gw'agenda guwooleza mu kkooti yaani. Eya Museveni gye yalondamu Chief Justice gwe Lukwago opposition ogwo gwemu gube nga guwedde nga takumanyi nga bali batusiba akatambaala ebbanga kati weeyagala okubuukira ku musango gwa Sseggirinya ne Ssebwannyana olunaku lwe babata lwakuba abantu kano kaali kabagezi nnyo abasinga bali basobola kabuuka bajja mu kkooti omulamuzi n'abagamba abasibe bateerebbwa. Lukwago najja ne balooya banne bagamba abasibe bagenze mu ŋŋanda zaabwe olwedde bateerebbwa. Mujja mutya mu kkooti ng'ate olwedde abasibe bateereddwa bali mu ŋŋanda zaabwe. Olwo kirabyeko. Era bw'oddayo weetegereza akatambi ako
Elias yavaayo ne Royo omulala ne bagamba abasibe koti etugambye batuuse dda mu mikono gy'ab'eŋŋanda zaabwe gwolo kirabyewa kati baali bakimye eki mu kooti baali bakimanyi era bajja baweerebbwa dda oda nti temugenda kulaba ku basibe wano bagenda kubeera mu famire zaabwe omanyi lwaki bakikola batyo abasibe bonna baali b'NUP Baroya ababooleza nga si b'NUP kati ng'obbateerawo ku kooti Lubongo yafulume n'abasibe eyaba agenda kukuba kubye ggoolo ey'omwaka bano ne bagamba bakama baabwe ssebo nti bagenda tulyako buyinja nga ffe Baroya abasibe babatwala maka gaabwe ne batagambako bano basekretary general baffe nti wano wetuzze mu kooti tewali basibe bakibagambira abo kuba sekretary general abafulumayo nga zene Segirinnya ne Sewanyana ab'NUP yali agenda baakoza achievement nnene mu maaso g'abantu nti omusajja alwanye n'afuna abantu lukwago ne batyo balyako obuyinja lwale mukikola babagambyewo temukikola kati yeyo opposition yetubaddemu eyaba lukwago nga tuwumbawumba sigula batulaba tuwumbewumbe n'omukyala bamuyita Louis Light mukambwe nnyawo yatuse n'agamba nti bannaayi yayogedde bingi naye kwe najjeemu kekano nti abasinga abaliwo mu ggwanga Uganda baazaalibwa ne basangako President Museveni tebamanyi kikyaliwo ate baali tebamanyi na busobozi bwe katoledde babumanyi naye ne principle gwe basibira akakookolo mbu tasobola kubeera mukulembeze bamuwemu kale omwaka gumu tulabe oba bimulemye tukkirize nti n'ekikoze eki kumbawumba n'akosibula abatulaba omukyala Louis Light omanyi Namboza yagamba alina wewe bayita ba useful idiot alina bwe yakyogera naye abatakuvumye kati Louis Light ayagwawo ategeera naye oluseera ebizimu yeebuzaabuza n'abanga atategeera waliwo ebiseera emabegaawo bwe yali akizze ku saidi ng'ate akulaga Kyagulanyi tannatuuka naye bwe yatuddeawo n'afumintiriza n'alaba nga Kyagulanyi atuuse ebyaddala Kyagulanyi omujajinga kyani tannasobola nga tonnamuwa chance kituufu ojajinga otya omuntu nga tonnamanya kikyasobola kukola kiringa lwa batero ga nti MP bwetasobola bwe MP omujajinga ona n'agendako mu parliament ekirala mulimu abaddeyo emyaka 15 naye bakoze ki yoyo abaddeyo 15 ng'agendayo yali abaddeyooko wabula buli omu ogendayo gukola ki gusooka kati Louis Light muwagira 100% yasenga mbadde nnina nga bwensobola omusanga nze nali muwadde n'enkoko ne mukwatako ne mugalo ne mugamba weebale kutandika kuzuukusa omanyi social media yeetambuza nnyo information kali Louis Light w'amaanyi nnyo ku media era nkusaba maama yongeramu okutandika obbuusa abantu abeefuula nti tebategeera ate nga bategeera yongera kubabuusa atongera okubazzaamu amagezi nti bannange mutegeera omanyi omuntu asobola obba nga asomera nga talaba nti asomera n'omukolako n'omugamba zuukuka atandika obbazuukusa n'olw'ensonga eyo Louis Light musalutinga era muyozayoza agende mu maaso n'omulimu ogwo ne message eyo tumusiima era naffe eno gyeri tumuwagira era bannange abatulaba twongere nnyo okufolowinga ensonga ng'ezo ze tuba tuwa obudde tuleme okuwa ensonga ezitalina makulu tuwa ensonga ezirina amakulu obudde tufolowinge ba Louis Light tulabe baluseewa tutambuze information ezizongera ku ggwanga nze nsigadde Honorable Sendija Arnold ku Mabanda mbasaba abalonzi bange mundabiranga ddala akabonero manvuuli mu Uganda empya tuyinge ne president waffe Robert Kyagulanyi Center. Tubebaza mwenna abatukubedde olunaku lwaleero tubadde ne Sendija Arnold yazze wali eri ku Mabanda mumulabiranga ddala olunaku olwo tugaba bamulonda Febu nga kuz'omwezi awo nga 10 ajja kuba ate abasaba akalulu kammwe nze Ajje Samuel program nsonga ku nsonga sijja kusukkawo wano tubadde ne Elikama wali eri mu production wamu ne VJ Memo tambuza bwetti nsonga mpola mpola tubadde ku JZ waneeno osobola okujja n'ofunawo ekyokunywa ekyokulya ku JZ nosobola okubanga ate ofunawo n'ebisulo nga mmwe abayina olina gy'ova nosobola okubanga ate otuuka mu budde ewaka osobola okujja n'osula ku JZ bimaama bibeerawo kisobola okubanga ate kikkolako ku masaaki mwebale nnyo mwebale dda atakuumira mpeera abatukuumye. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.